So I big up Nsibambi. It is not a debate. Nsibambi kyeyakoze kituufu. Kituufu nnyo okugenda okumanya okulaga ye ekifaananyi kye waali n'okumanya kiri kuba ate ye n'ensonga zigye nalabe gye baakulembeza tusigaddira tutya emirembe. However mai tutambula polisi tugenda tutambula emyaka ne tusigattya nga eggwanga litambula. Naye bali abantu beebuuza lwaki bano abagudde be bagenze, lwaki bano abayiseemu si be bagenze. Abayiseemu anti mulimu character bbiri. Abayiseemu mulimu abamu abakyalimu kali ka defiant character nga zamu nayiseemu nze ndi opposition nnyo. Abo tetulina kye tubagamba. Because nze ndi against omuntu alowooza mbu ye mukulembeze mu system ya Museveni netasobola kukolagana na Museveni either direct or indirect. Indirect ne bw'onoosituka gwe bali mwezo n'osinkana Kayanja awo bokolaga ogenda tandika kolagana. Wona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwazza n'okusomoozebwa okulala. Asatuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nnyina ziwa amuza kyeyo naye abangi bamuyita Lasita Baaga. Tugenda kwogera ebigambo naye agenda asooka kubuuze. Tutandike programu y'olunaku olwaleero. Lasita buuza abantu. Banaye mbabuuzaako nga bulijjo lutera okubeera Sunday vibe nga butero gikola. Babuuzaako ne mbeebaza okubeerayo okugoberera byonna nga bwe mukikola. Ziwamuza kyeyo n'omusajja w'omu ghetto Ras Baaga. Otherwise era nga bulijjo ku 0701 511 babuuzizzaako ne leero programu eyakabi. Kale njagala tutandikire ku nsonga kuno okulonda okusembyeyo kubadde kwa division. Banga Nansana municipality NRM yayeza wala dipine. The other way around izo giyita political round up wake kasembyeyo. Nitugamba banna ateka na kasembyeyo NRM yegirisizza. Boba kansala opposition za bafunye ku bakansala. Era bajja babuuka nekyo olina okumanya minus NRM twafuna gundi ey'okubiri gigamba the other time party ey'okubiri ye twatuma National Independent Party kwegamba na independent bayingiriddemu omwo. Bayingiriddemu okweyo level. Then ebifuna ebyo nebijjanga bifunamu abakulembeze. Ne the other way round NRM yasinzo performing ku ground level. Nekituza kiri twagamba nti yo NRM ng'ogyeko kiri ekyokugamba nti ewamu teyalangirirwa waggulu. Naye obuwagizi bwayo bweyongerako ne bukyuka. Bweyongerako oba byalimu ate tolaba ground kati wano wetugambira nti olaba ne ku ground abakulembeze bakansala b'abalonzi nga babayingiza. Ekyo ekikulaga nti obuwanguzi bweyongera. For instance wemba nga mu Nansana otwagamba luli nti idi oba obulu bweyongera kusinzira omubaka luli bwe yafuna owenaremu atubwa Zambali ne bukka kati wetwongera okigabira nti wano ne bakansala ba NRM mu Nansana municipality abaliyo bangi bazze ba NRM kyekikulaga nti abantu babolozi NRM beyongerako second ne beyongera okuba active then ekituzizayo ku bene UP n'abene UP bana balaba balinamu obuzibu abaana abo. Ogwasuka nagamba abantu ababana nabo babba obululu abana ne bawakana. Opposition tesobola kubba kalulu. Tewala byake Nansana. Nansana ki? Yennyini division gye twogera tuli ku magombolola. Bakute kansala n'obululu. Kansala meya. Kansala wa opposition. N'obululu. Nga bali mu line up yemu. Ekigali ky'aba abeni UP. Kati nga yabujjewa. Kyetugayira twejjereza byabakama. These people should tell what you buy job. Kati tegeza bagenda omukwata bakamake kalimu enguzi. Nedda bagenda omukwata bajja kugula ne bana abaana abalondesa bakutema omwana nga abuyiwamu. Bamukwata bamunyigiriza ate nga bali basatu. Naddira nanyinyonyola nti ye munne ono omu ye yaleese ddiiru. Kati oli kansala yaleese ssente. Bwe yaleese ssente naawe omu ku baana bano n'amusokolera ballot papers byabakama. Kiregeeza mind wise one beating the constables kwa bategedde okikola mu lukujjukujju osasuddwa. Two meeting other agents kwa gwe PO obiko bajjayo ballot papers zino ne bazikukusa bali ne bastikinga no malotikinga ne bazza ezimu ewono PO ne banne baba agenda olya nabo kanna Musa oke baba bawadde bwe bamalozi ozibobozibawo ezimu ne isigala mu bali abakulembeza abatikiza abakoze omulimu we guyiikira mukuyiika bano ba PO ne bane bakyalibe ne bakwata n'obululu baba buuza kansala gundi onajo ano PO yaleese omulimu ne ballot yazitutte. Kiregeeza nono kansala gwe basanze naye yakozesezza baana bano ku ground ne bamuwa ballot ye n'atiikinga ng'alinda kuyiwamu ne bamukwata nabo. Naye ng'oyo opposition yade Nansana ekyewuunyisa kituuzeeku kyekigenda nti luli NRM baagiwangula ku president n'obubaka mu Nansana
nowa NU ne division sorry ne municipality amidusubuga ne bamuwangula ne RDC we Nansana yakon era yatunga kaza ndi lwachi bampangula ngati gulondaga nino obululu yabakutte ku luno ready handed nga bali mu kuyisa ngo obululu babu byedda batikize nadda. What am I trying to say ndi NRM yayongeza obululu bwabe abawagizi baayo era tulera ku ground ndi lwachi tukiza tine bano betuba tumanyi nti bamuyaga baamanyi mu Nansana batuse no kwati banga bali mu mpulu bujjuza kubada bululu sina bunga amazima bagamanyi obuwagizi bwabwe bwagwa kubana obaakira kukasoka ka president NUP amine no mubaka ene bululu bwaffe bukende ne bakimanya ku ground biri mu kalike tugandi naye tujja kulo n'abantu abamu olusi basalawo nga bo nze baga nga nsomesa abantu bange n'abangoberera tutwa twagala obukulembeze tulonde omuntu woyo ayina gye tusaka kati logikwayizinga abantu bajja londo wenale ngo kimanyi government yeriwo ate gye bagenda osaka olide Museveni yebabanza omulangirira so tugenda omalizanga bano bategere gulwa luli omu yefeeko mwifoja kude bastrategizinge program ebaletera obulu bagenze mu kubuyiwamu nalabye omu Japan bankubidde omu Japan bakamuwuze bakubye mu Japan akalune empale neyulika ne ku Tale Center teyalinyeeyo banange yakanyo kugendayo nga akolayo ki yabitegedde ovanga kumwana ngamba letaga yeni UP amatovu naganisola kuwa matovu kalutambu talina byangamba sure naga ngenda kuwa sali munne namuganze ngenda kuwa matovu ami ngenda kuwa Mugabi olwensonga ze Mugabi luyambi ye namusanga nangamba tusobola okukola naye kana wasana azali kyali wange kuvadda nga bajjewe ekyo kuba nti beni UP letaga bazina bibakuuma akalulu naye nga bali mu evaluating kati ani gwe tulonda atugattako kubono mu Japan bakubyo muja era mukome gwegende ne kubintu byabagabo nobo mulabi mwe daye Japan gwe twesonyiwe gwe tugamba biki ngojje ngabe twagamba e Kampala ngojjeka abantu mbusimanyi muyaga woyo mu bitundu ebimu abantu bamanyi kye baagala United Effort soke tufulumye lukwago kajjukira kye nasa United Effort mu Japan soko de Japan gena mwashinaga balese Mugabi Sam ngosono musanga oli Nansana ku musenyu n'omukwata empali anti wa mu Nansana siwe Japan oyo musajja mtaganyo mulaba okutayiga tavaawo anti mwana womu badda kunabwe ku lusozi ali wali simanye kaso ku lusozi ekaso ali mu Nansana omo mwazungira mwatagalira ate nga ayina emirimu gye is a businessman asomye emikwana agirina is upgraded ekyokuba nti wawangala kufuna nti ate oli wa bulijjo is upgraded okuba omukulembeze kyokka nga abaddeko mu pipeline z'obukulembeze omusanga wali ku stage ng'agiramuza n'omugamba muziiso nga kati ekiri ku kanso abatakisi wano wansi ku lubigi bamukwata era nga gwe tugenda kuwa obululu naye tujja kukwata amatayi ne paaka mwe mwagituwa wano kuba mu kisanja kye baaliyo nga deputy mayor ate be bawa abaana paaka aba Mugabi era baba paaka matovu abadde emyaka egi nenga ne paaka eno talina byatugamba matovu tugenda Mugabi tugenda kulonda naye ffe tumanyi tujja abapaaka yawali nti logical abantu bakizudda gwe soko ofulumodde Japan katusoke tuleeta omwana wa waka waffe obatya kyokola n'abamu bawagidde essali wana yewe waka naye akasali oyo essali ate bakimanyi wa opposition bino ebyokutagala luzunga simanyi anoonya kalibe ebyamuweebuula byatawituka byamukunamya naye ngoyo kuva dda wa DP ye wa DP mwana wa opposition namuganda nagamba kaba ninga nedda sali yali sigaddeyo ku bwa salibwe okusoka balonda sali gwe bamanyi mu lusozi nabweru kati ogenda okugaziwa mu gye bayita Nansana nga balonda wa DP kuba opposition ye DP kuva dda yeeyo naye lwaki yasigala ku bintu bye naye omwana bumaze omukunamya abantu bamwesonyiye ate akomawo so meaning that guno gwabadde United Effort soke tufulumye ono tuleeta omulala naye nga bw'ogenda okevaluating obululu nga buga kansala individualism NRM yakyusizza ino obululu bungi luli bagisumba bakutte mbululu bwayo obumu waliwo effire tujugire ebyokukanga temujja kgenda naye nalabye kaba division nga n'abakadde basituka bagenda balonde luli batya aka president aka district nga bakyekanga amagye gasa naye twatuse kano nga namukadde bagenda tugenze kulonda basi lwaki nti baanedda bo bakkiriza kiri ekisanja kye tubaddemu tewabadde embeera katuzeeyo bano ababbaasi so omujapani bamuzizayo Japan omujapani wana mulaba nga afiirawo nga sali wasoka ne bamuwa kaadi ye yabula okweyambulira ku kitebe tumuyimbira kali ak'abagenzi sibula omuddo wagende kati sibula omuddo wagende mirembe ate talidda mbas bili asatu mungu mwakomewo wamagezi ako tulabe bamuwa ekisanja yadda mu kuzimba biyumba mbu kuyoola nte z'abantu
ataziyolera ki mwente zitayaye bakuba ekiyumba omwo mwente zitayaye munna ensolo zitayaye munnansana bagenda ziggaliranga awo mbanyinizo basasulenga fine nagamba gwe meya bagenda kukuba omu yana tumacheneka gamba meya babya bagenda kukuba meya omutwe ajja kitegeera ebizibu biri munnansana kigali kye mukusooka nze na andi muneka stanzija n'okola ebya volongoto kati oyo meya namutwalya project ya ghetto resource center ne tutula bwe mu concept nane ebifaananyi nja bikuweerezaako ne tutula ne mulira owa ghetto owa bakadde owa bamalaya owa nga tulina okukola strategic designing tukole resource center yamba abantu b'omunnansana yasooka kyusa concept tumaze okudiscussinga views batutewaaka concept malo jimu anasoka kyusa title nagaye badde ghetto resource center tugifule nansana resource center koze tewali ani n'aba Japan bajja saka nasoka agende Japan n'aleeta yawo babiri abasoka ne bayitaayitamu paka nakati yalemere Japan ne mukagenda n'ebibyo nze omuntu wange togututte bwe ndisaka ndikola ghetto resource center kuba ne concept gwe gye wagenda nayo twagikuweeraawo mu meeting ng'otuddewo ne deputy we Bulayani ne secretary waabwe wali mukyala wa Bulayani kati Bulayani ye yakomyewo sikakasa sikakasa mwayeze olweyo luli lwabadde makunale kati Bulayani wamayogera si mu Bulayani kikyokoledde abantu beewuwo badde okulembera ekisanja ekiwedde abo tebajja to deliver service to people bajja na kodi twajogera kuweyo government eno era omusajja ono ne bayambibwa ne babuukira omuyaga ne gubawa ku luno bye bino bye baaguze buguzi ne kubatwala bwe kumala obbatwala kyetubuuza Bulayani owadde okomyewo na muyaga matovu obadde zze na muyaga mulimba abantu baagala ono board kyoyinawo bamaliriza blaza nga nothing on board abasajja NRM yonga weeri ate nga abantu balina essuubi mu NRM kansoke kubuze ekibuuze ku Kampala omanyi mukazi gwe tajja timisa Kabanda akola ngani minister ate yawangudde ekifo siwe kiri kati yagambye tugenda teekera Kampala ojjukira ababoda bye yabagambye tulina oteekateeka Kampala ekyo twagamba bali mu ezo minus being elected member of parliament wa Kampala nga minister twagamba bali mu ezo bozanya technical team egenda kukola after 5 years ogenda ko toyina ligase otegedde logic bye bimu kubire mu areas endala nti bana abantu bazanyanga technical team nekola tugenzo yingira okulonda kuno nga technical team y'omunansa na municipality yasaka enguudo nga bali muzikola kati yo technical team bwezi kanizitandika okukolebwa nesooka ekola emirimu gyayo twagenze mu kalulu abenaale ne bayingira singa bembakinga ku project ezitambula zino ne bongera ne bagattira ku bantu kwapo balina gye basobola osaka njagala ombuli omujapani abadde akomawo okukola ki kati omujapani takyalina chance edda ye yawedde kyakubiri abo basajja si kwegamba ebintu ebimu tuwagadde yatha time tetugamba muntu tituvuma muntu oba tuweebula naye twogera politically naye abasajja bali bankwe politically kigamba nze omujapani era kyobola nsobola n'omwogeraku nga blaza sitya olw'ensonga yikale bw'aba asobola aveeyaga baga mpayiriza ne mutambuzako ne mu dipo nga tuli mu kalulu kali tunoonya kalulu mu ofiisi ngo yakubira esimu ne musingana mu mmotoka aba nga ne dialogue nga meya tugenda kukolayo group y'abantu bataano waliwo polling station nze nja kavalinga wano oyo yakayanako ne banne nga ali wamala n'ekigaali kyawali kye baluzize so bamugamba oyo baga ewaabwe beenaaleemu nnyo meya n'abagamba nze yagenda obeera supervisor wange bamumpadde nga mukoowe eddaani gadiyora ttaano wange amugamba oyo rasita bw'asalawo okukolera tebiriimu kirala ye akukoleranga gwe waba yasalawo okukolera agenda kukolera gwe weesige rasita nenyambala ttaaga ye ne UP ba omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 165 93.
Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomero dduwa. Bwoba wenyire embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Maloli wanenzi mukwasa yogera mwampa mmeka nothing n'abaana basinga ze nabasasula kubanze ni mukulembeze nenzi wa ali wamala ne tumaliza ne tutandiko sinemba noonya twalingawo kasala bavuga bamitanga Judith naye kati yakomyewo muteesasira nete ye yaddano mukwano gwange oyo ne tutuula twatwa meeting yali abantu nga 7 nga mwebali muteesasira Brian simanyi basebyo get through the speaker we matovu ne tulizenga concept tukyusiza tutya abantu b'omunansa na specifically nganze ndi wa ghetto nga bo balina ka ababoda muli bakulembeze twali sectors endala ningaze embiira twetaga outreach tulina ensisaze abo meyo yo mu Japani emyaka yogera meya kyetukoze kyokozeeko badda mu kutema misinde zenna soko tegeka omupira nga ekisanja kyakagwa neteka omupira gwa ghetto n'abakulembeze ba division meya ayogere ne bagenda mu council ne bajjayo 7 bangamba nti balina n'olutalaawo kubana abantu ba njokya nkoko lwaggulu fumba katogo very good wemalo tukayo fe twalina fe tuyebe twagala baga ndaba ningamba meya muri project bwe tulaba obutono tono okulongo si butono naye kalinga bizigattako kulongo sangudo ebibyo okwera ku macha izo butayingira nnyo butale bwamwe kwa mina interest mu butale neka contract mu katoko ne contract mwe bulino nganti fetso abana ba ghetto bakera kulongosa ne badde waka bwe kuba kulima myala na jibi waliwo emirimu egyo nga mugira banga emikyafu twalina ttano waffe Lumu Musa nga alina project bayita ba Born Talent Foundation now an organization naye nga Born Talent Foundation bo badiringira mu scrap tukola mulimu ogwo ffe twagukyusa ndugufuula plastic and management bwe kwayita scrap tifenga tubuga nebwe tukwata contract yo kunganya kasasiro wano mu Nansana teba tusasula fe tujja leta strategy ya fenga tukunganya kasasiro tufune gazette center yo tumuteka tutandiko mwawula kuba is a resource omwana naita project number commander lumtu amusiri kati ali masindi jako twanga mwana wesu nyo basajja be Nansana batumbavu na agenda masindi Born Talent Foundation bali masindi era project je balimu so masindi nga yo yabawa yafuna bawero wisha namugamba abakulembeze ba political leaders besonyiwe yaba wakisanja bwagira ku kadi ayagala kusira mu nkwa za kadi ye nira binti gwa abantu bo saving ne committee jo saving toli wa kadi bye byattaba matovu bwe badde eri rumuze nali ku back to school ngenda mu office wa RDC ali yali akyaliwo nampe ebitabo nteka ku status yanga abira byamuza mwana atoli n'abasajja abo imagine meya ngambuza mbundi n'abasajja olwo kwana ni RDC ng'atampa bitabo bya back to school abana baddeyo kusunguliro nga bwe tuli mukati mu back to school ndi bana abantu bo bayina mu ekyo kiba nti one day need to own you if not so kyekiyo ganti bano bali bankwe bakozesa abantu ne badduka politically kati nze era natuuka ne kasita yabitabula ebyo na project tutudde tudesigninze twogedde n'ata bakona kyaggusa nze nganze bye mbadde nsabira abantu mu pipeline weebiri tobituwadde nendeeta ne ideas on board ze tusaba ate go developing oba musakire still nazo nothing nendeeta proposal nti buli mwaka tubeko event gye tuba twasooka ku mupiira gwe mbadde gamba abakulembeze ba division naye mulina abafunyo baleeta tiimu bagiyita vete ne batuletera abaana ba ghetto versus abakulembeze ba division baleeta tiimu nga mulimu ne balutimba abakuba mu first division mu super kalwaki bote bajja bo benyini ne basamba kuba peke ekintu bakitano kitta omulamwa gw'ekintu kuba bate baali baagala wangula kabuzi kodi ekirabo kyali mbuzi naye bo ate nekyewusera gwaggwa 3 baatukuba nnya nga tuyineezi naye nga balina basita ngugambi mulimu balutimba bakamada abasajja abakubye ne mu super bye bajjo sambira tiimu ya division imaji nga tebaswala nenga bo abajjo samba nga siba kulembeze mu division mwali mwogu kamada ekali yesimbiyewo naye abalali batya tiimu simanyi enkuwe ya vete ente ya vete lugalawo bana basajja twagambye kusamba biki bino n'obaleka era kasita baabitta n'empummula
natuka kodi njalaba siriwo tujalaba rasta ateze konkuba kodi ero munagamba tane mga nze siri musiru inze baga tebankuba kodi kasori kanja kulaba tujalaba olwokuna tondaba yogendo obuzo mukamubaka wafo we nale ngenda balaga cha meeting njakulaba namuga gwenze bito bingamba tomi inze siri wa kodi mbulirirawo oba secho baga ngwetaaga nzije naye okundeka musubi one chita program z'abantu enkya nkwetaaga sawa 7 okimanyi sigenda kuba wampadde appointment olutuka ku sawa 7 tani ha mbadde na program naye tujjalaba wallayize nyiga cheza tugenze okulondanga n'ekigaali kya idi nakyo wakivaako dda idi mbadde mukolera because wena mbadde nkolera NRM naye nga nze sikyagiwa nnyo muliro because nze I evaluate characters ffe banete tuli bannabyabufuzi abamu ffe tuli bantu abakolera abantu baffe abanoonyeza abantu baffe ekiddako kyekituleeta ku MS tugeze nebaga banne wamaffe ekiriyo kiriwe ki tubanje ne gwe twawoze kinabadde ngamba abantu ndi ne kansala ono gwe twalonza ino obuvunaanyizibwa ku mwana wo lwaki tasoma oba asoma ku ssomero oba balina akatiko beta General Service Committee okutuula abo abavunaanyizibwa ku baana basomye amasomero ga gavumenti gatambula basidi oba technical resources wakola kyawo obo bonna obuvunaanyizibwa babulina waliwo omusajja omuntu gwe babuusa amaaso office ya giso eyo office tena kyota gitwalira n'ekikola gwene waga wali enzikiza njagalawo ebitaala giso aya manyo gugwe guba gwa kubega anti era munnange omwana bw'atasoma muvaamu insecurity kwegala bugulu so office ya giso naye bayamanyi gwe nkugambye ne balwana oli wadde mbogenda n'obalopa mu office ya giso kwega bali balwanye kuba kimanyi bayinza olwanya awo ne beeteme nkya ne bamuuza kyavudde ku ekyabeetemi jjukira yabakulira security awo vere gwe buli kyolowooza olaba enjala ne beekuluma okkirizibwa okgenda n'obuzagizo te kati nze mpulira enjala ennumandiddewa era akkirizibwa okuwa amagezi si ssente mukitwale bulungi kuba kimanyi singa akugoba singa tomugamba njala eyo enkyo ogenda kubba ate bambuze obubbi bwava ku kinti abaana enjala ebalu naye jaga gende wa DPS akuwe ku buwunga bwa poliisi oli kwata ogenda wali ku poliisi bagamba mmere nti oli akawunga the logic is nti number 1 consultation office ng'otidde nda neya giso buli gombola waliwo office abo consultant ba gavumenti bali open bantu baffe bantu bannaffe sibe bali nti bamugyeyo soja wa mukambwe abawa mu kitundu ekyo giso is recommended okuva mu byalo ebyo bali baddi be baveeyo ate wagu baddisa aba districts ne bano bagiso bo be baffe kati waffe bamita Faruku Mutendwa tulina Nabuuma Munansana division kwega buli division ebane giso so kati kyetugezaako okugamba nti ffe ekituleeta wano tetuli bannabyabufuzi bwe ngende wala disinsakira abantu bange bwenzije wagiso bwenzijewo meya sifudde ku patena kigamba n'abantu kati zambali oli weni yupi watuuseeyo bonobo ina byofunye oba byotegedde ebigatta ku Nansana ogenda kugalyayo baago olwokuba yatambulanga n'omubaka w'NRM n'abalenzi baabaggeto kyetugamba babanga Rashid Musa akulembera boda mu Nansana wa NRM yakolera NRM kyogamba kati gwotusa boda ogenda balekayo ate nga logically tugenda okuvalinga nti obukulembeze bwa boda ne ba others bayinza okubanga bwa opposition abasinga so kati ba mayor the disappointment the betrayal to people bye byabakubiza political round up tugamba nedda ndoza mutegedde bantu mmwe NUP mwe maze emyaka egi nga muvuma abantu mulabisa abantu mbuna kubo okusosa okubaboola naye okubalabisa naye ng'okuboola kwe mwogerako mu kwogera mutya bweyalwagira NRM oyo wambwa ojo bavuma abantu ku mitimba jasi nti owagira NRM tubaboole nugayi ate tubalabise ne bavuma first family bati balina emyaka egi ojugira bakubye bampuuga ogubadde omulimu kati ate ono omusajja yena atandika recruitinga abantu changes tuzirabye wano so emyaka 5 omusajja agenda bafuga gavumenti yiye so njagala tugende ku nsonga ya Honorable Yusuf Nsibambi namulabye n'ababaka abalala nga bagenza okusinkana President Museveni abamu babambalidde nga balaganga bano bwebatali bagumiikiriza ekisooka babadde nga ba masquerade mu opposition ekyo kyokka tikiraga bulazi nti bo basazeewo kugenda wali kizibu ki ekyabadde mu nsisinkane n'omukulabako kisobola okuteekawo debate nti wakubono yasisinkanye ono kati ekiteekawo debate mu nsi ezitannakulaakulana oba ezimba nnabyabufuzi betulowooza mbu tebalina miramwa kwe batambulira olw'ensonga twaliwa ne twogera ne tuga tosobola kugamba nti mu America omuntu nga Donald Trump nga wa Republican
singa afuna omuntu gwakola ne mu government nga wa Democrats nti aba alidde mu nsoolukwe. Kati wane Uganda kyovola bati akalube kaggwa bana aba opposition oba abali ku opposition abamu bwe bagenda bakole ne government eriko emyaka gino egitambula ffe mu nsi ziye zitanakula politically tuloza mbu alidde muki olukwe kyekiringa bali abagamba balowooza nti okuba mwoyo gwa ggwanga bw'olina mmala kwekalakasa kwokya bintu kwokya kipira kuku fere mbolo oli mwoyo gwa ggwanga mbw'olina mmala lwanyisa government eriko mbolo okulaga omwoyo gwa ggwanga naye lati waliwo n'omusajja abaddeawo mu security bw'ati ng'alwanye n'abayeekera obutatta abantu emyaka aga ogwo mwoyo gwa ggwanga nawudde waliwo jene yafudde abadde akulira deputy wa land force bantu bameka babadde bamumanyi abamuli kugonaizi batini naye kyetugamba nti gwe kyebayita omwoyo gw'eggwanga omusajja yasiba n'ebintu ku mpagi g'omanyi waasambye engatto soka tukikyuseemu nti neebana ab'opposition okugenda osinkana mwami Museveni tebalina gwe baliddemu lukwe banoonya kyegambye ku meeya alowooza nti bwensinkana RDC mbundidde mu ye meeya olukwe kumbe neyeerabya nti mu kujja on board twali ffe tukiriza nti ekituleese kusakira abantu baffe kyo ekireeta abantu bene aba MP n'abakulembeze lw'abantu baabwe tutuuse tugenda sakirawo abantu politics awedde one teyali badde debate against Nsibambi n'abantu gendayo lwa nsonga nti ono kati bo bakulu yavu machiwa politics kyetugaye babata amacha lwansonga bali bakimanyi nti fountain of honor government eriko yeri nze mazeke kisa mbanga lyo namba denga mbreminga Elias Lukwago lwachi agano sinkana Museveni tasobola kuyamba Kampala because oli ye fountain of honor ye president w'eggwanga Kampala muteeka lya Uganda Kampala under Museveni government state house kirigizo ino sisinkana oli not to bo sikumufukamirira naye okusakira oba okugatta ku bantu bo so I big up Nsibambi it is not a debate Nsibambi kyeyakoze kituufu nnyo okugenda okumanya okulaga ye ekifaananyi kye waali n'okumanya kiri kuba ate ye n'ensonga zijje nalabe gye baakulembeza tusigaddira tutya emirembe however mai tutambula polisi tugenda tutambula emyaka ne tusigattya nga eggwanga litambula naye bali abantu beebuuza lwaki bano abagudde be bagenze lwaki bano abayiseemu si be bagenze abayiseemu anti mulimu character bbiri abayiseemu mulimu abamu abakyalimu kali ka defiant character nga zamu nayiseemu nze ndi opposition nnyo abo tetulina kye tubagamba because nze ndi against omuntu alowooza mbu ye mukulembeze mu system ya Museveni naye tasobola kukolagana na Museveni either direct or indirect ne bw'onoosituka gwe bali mu ezo n'osinkana Kayanja awo bokolaga ogenda tandika kukolagana na government ya Museveni ate kisya nebbala munnamulengedde wano naye wali ku kido muli omu ku bakunzi ba Museveni mu bulokole ani Guardian Father wa Kayanja mu ggwanga ani nannyini bulokole mu Uganda First Lady Kayanja agwa mbuki mu Museveni mu Orthodox balokole that's the logic nti ate indirect funzo kagenda ovunamire yatuyinza omaliza nga abamu bayita ojukire wa kabalwa ke Kampala mu road nga yayita namunkekeera tujja maliza nga abamu ina gye muyita kati bwebanga indirect gosujja kukolagana ne government ya Museveni oyambe Kampala no problem kuba government yerina so meaning that no Nsibambi ye bwaba yafunye obaba abagudde nze sifuddeyo mugende munoonyeza abantu bammwe ekiddako bana abakyali bakyalina mu ka defiant character tugenda boogerako tubalinde emyaka egi twali wano gwe kenyine nkugamba ku Lutamaguzi you remember Lutamaguzi ne gamba ebiki embizi enkoko no ngamba anabijja wanga ate simba konza kati akkirize tuli government yebadde ekolera abantu ng'eyita mu ye kati bw'abanga luli abadde takikkiriza kati akitegeereka n'abantu bakitegedde kati se mu applies tu bantu bano ndi mmwe abalowooza mbu temujja kugenda Museveni muvumirira Nsibambi mugenda kweggalira emyaka egi n'ebyo gavumenti bye mugijjako ebitono tugenda mweza tubabuuza mukati mbadde mutugamba ki nga Lutamaguzi bwe yali kasita osiba ekikookolo so abayinza obutatumalira budde ffe tuddeyo ku Nsibambi Nsibambi kye yakoze kiraga nti we need to work with the government ate Nsibambi sisuubira nti yagenze ssaba bufo oyo kimanyi Nsibambi ayogera ne Museveni ali ya bifo ng'onogamba mu nnomo weeyizizo okimanyi kyali wa Museveni kireegeza yabadde agenze kubonga ku kyaliwe nankolagana ki n'abakulembeze basigale nga batambula nze omu ku balina abaana ababadde mu kalulu nga bambuza bbaga ki ekidda nga nabo babadde bakolera opposition era ne mbakwata baba baggeto ne nkubira Emma oba Achwamu Oluhando Lwamitafanda Achwamu ne mga ono olwa abaana baggeto babadde naganja basinkana na kuzo mwezi weziti oba ngambe baje bankwere kuna kuva obweruti
ndi wali yao kati kitegeze no bawe wano nsibambi bazunga nabo oba gwe wangu ngo okyali defiant wumula tukuwadde emyaka 5 emyaka tetwali wano mu covid wali wache kwasa goza 2 mu mwali wala baleke ba defying nsibambi ju bove wa 7 gende Mengo bove Mengo gende okikesi manyi ewa bishop gwe gendo oyongero sinkana ba prominent characters mukolera abantu bamu kyengamba abantu ne obo ogudde ngo badde ina label y'obukulembeze kyoga lwakyo ddayo ne webaka sigala ngo olina abantu bo ezali obadde nnonya byange ngenda abasinga deni tuba tukutegedde era kyega nti abamu tebajja nakudde essaazi n'olwo batasobola kudda mu bantu zali mwali mu ndya byange nga kati essaazi n'atebe balonze nga tasobola kudda mu bantu ogenda tulaba bana abantu bagenda kuba abakulembeze empi teeka waago osanga emmeeya nga bamupakiza oliyikwata ate twakulonda si bya kodi ate ojja mwana omanyi abasajja bajja kukuba siraapu ate simu okuyitamu esooka ku bantu nga mukago omale emyaka egi nga tozze mu bantu obasange ku bafiirwa mbu olw'okuba otandise okwereeta mu kalulu okwata akazinde omusajja akuleeta wano totumanyiira totumalira bano abantu abalonze ekiseera kino bakambwe olwo omujigi gw'abavuka gwalonze nkoze nessewoze nnokakasa nti ndi fiiti nogamba ono agenda abanja kati byamaanyi akalonda nakakuba nekifanagala olaba nkakuwa wate ayya bagenze ne bukamera bwabwe kyali wabeera wali ebweru wakanankani kaabwe ng'akatiikinga kiri kitya mwana abambu ng'akazinga n'akamulaga waali baaba wano obujulizi baabwe bo bennyini meeya nkulonze nkuwadde akalulu kansala nkulonze bagenda kukubira abakulembeze empi era buli alowooza mbu ogenda kubeereyo weekweke bana bino bye bakoze emyaka 5 ku bintu birikola keeki beera nga Kazibu Bashiri mbazira toddira ddala genda naye bw'onooba nga matovu gwe n'empi bagenda kukugattako ng'oyimira ku bafiro ne bakubira ova wano genda bakambwa ab'ennaku zino ennaku zino abantu ate mmwe mukuzizza guno omulembe ogwa 2 guno ogw'Enkumi 2 awo mulembe Investigation ne blog eyafudde ebintu ebyo byozanyisa obulamu bw'abantu mwe mukuzizza guno omulembe omwana ayimya n'agamba owa polisi nkuba wanesasa olabe ggwe linkuboola noga tufudde bwa walikuba ng'ofa wa polisi nga walaba omulambuluzi agenda laba ki kati ng'oŋŋamba ddene omwana tagenda kukwata meeya Mataayi meeya ngazze kulumba mga meeya sooka otugiremu wano anti omanyi kakale siba bambala obukooti obwo obw'ekiyaye anti kati olaba bamukwata akakooti omuwulire mu bitooke wano ekampala gyalaba nga bayingiza meeya emyala bali mwezo ng'ayingira omwana gwerinda bali mwezo bajja kutwala emisinde va wano lwaki bano abantu baagala service bakoyo balimba bakoyo ebyekiyayi tetukyayagala ebyo all in all Yusufu Nsibambi gwe sigala ng'osakira abantu bo mu kaliba gy'olimu n'ekyokubiri Yusufu Nsibambi ize musomesa ataliwa eyo level nene mbyobufuzi alina grooming abantu abalala ne bali mu muvumo abasinga munnange bwakasajja kano twakabirawo dda kati nze kagambe bwenze nina okukkiriza nti bwe mbanga nzikiriza ekintu nti kyekituufu abantu 10 ne bagamba nti kikyamuŋŋaza obwongo bwange nzikiriza kituufu bo inayo mu nvuma kati abo aboogera woyo wadde bangi naye basobola okuba nga boogerera mu nsobi ye ono Yusufu Nsibambi ye kyegga nti alina n'ebirala bingi yize lecturer alina bagruminga politically bo bagruminga abayigiriza ki abalaga ki watifu nga gye yagenze byabadde no way ne byeteyetagana tunnyonnyola gwe njagala ompa ensonga emu lwaki eggano gende wa Museveni gwe agamba nti Nsibambi yakoze bubi mpa ensonga egi eggano gende wa Museveni ate abamba opposition bagafe tumupinga webuzi we tuyina kiki twayotandikireko nti abantu abamu nsezi nagabanoga nti webana banga President Museveni wagenda mugulu yeggulu ajali digana kati amubamu abantu ab'obukyayi yena ganzo yo simwagala ne bwe tusigala ffenna ku nsi sobola muwaso terolaba ebintu ebityo nze oyo n'ebinjala ne bwembe nnuma oyo nanditire ekyokulya sobola kirya so kati abo gye bali naye nze terogamba abantu nti ng'oggyeko oli kyayogera gwe kinyosoka n'okulembeza endowooza yo kati nze oyo siri ku ndowooza yatuuka n'okulayira ekyo ekyeggulu mugamba gwe genda bina eggulu n'ebintu byo naye nze kyemmanyi nti nedda mu byobufuzi ddala mu kukulaakulanya Uganda kye twaliise opposition teriwo kulwana na kulumisa gavumenti
kati abo kibalu kiyendoza gye balina bo balina kupinga government ne bawo time y'okukkaanya bombo tebasobola kusisinkana naye kisa those people are not working. I mean they are not helping people. Abo nze kyembasaba eki temutumalira budde mukwate mundu mugende mbuyekera okategedde lwaki tukuwe emmotoka tukuwe sente tukuwe buli kintu ate osigalewo tulimbe mbugwe osimanyi oliwo opposition gye tusobola sinkana na buli genda mbuyekera tumanye nti gwe tokyagalira ddala ne mu ggulu muli awula kuba ne ku nsi mwayawula motoka agivuga alawinsa amufuna bulungi naye wali agamba ne tugenda mu ggulu wategedde nenkusangayo nze enfuluma nengenda mugeyeena kyokka nga gwagamba yabimuwa ebyo byonna. Omanyi bana bannabyabufuzi balina ekizibu kimu nane gwe nakayananga naye kyali weye nansana nga muga ati twava ku mpuuga mpuuga commissioner bwe bagabana ssente mpuuga nabo bakwatamu mpuuga kati nezituuka olweza jjowero Ssennyonyi ezajja tugenda obbabuuza anti amateeka nimbagaba batumwe bwe buzibu bwe muyina ne kkooti za Museveni bwegamba nti Ssennyonyi mutuufu olwo kkooti zikola bwegamba nti nedda kale ave owobugalubindi ekawempe nalukola aveeyo olwo kkooti nkyamu ne constitution we bagikola sente bo ze bafunye mbolo z'amateeka ziri mu constitution naye Museveni zagabye abenali muze bafunye ne privileges olwo zo za kibi okategedde akantu ako. The logic comes in nti nedda tukkiriziganye nti gwe oba oli weyita opposition oba oli wakibiina kino ng'oli mu gavumenti ya mwami Museveni kugina emirembe gyo oba watandika mu 86 paka na kati emyaka 8 mwenna muli ku mugaati ogwo muli ku lusaniyo olwo kwe mulya kati gwe toza nti toliiko olimba muli ku lusaniyo olwo genda onoonye olulwo naye bw'oba ng'okyali ku lusaniyo togenda tumanyiya sooka oluveeko lyokko tugambe nti olusaniya lubi. That's what I tell people. Bobby Wine mugenda tugaba kuyiwa gwanga nga mwe muli mukulya abaana abamwe bali inje basomye kati nakusono bali beyagala bebono bannabya singana Museveni gwe wawaze $1 bagenda kuwa milioni 3 plus za motoka gwogamba ono ayina amasomero ge ageetaaga obuyambi butasinkana sale tasinkana nabbanja prime minister ono akyalina byasaka ayina ne university gyagenda na lecturing abaana oba oli watya singa ayina ne challenge z'abaana endala eziri beyond lecture bamuvumye nnyo ekivumo tekimenya second ekyosiga kyokungula abaana b'NUP abiri mu kunsi bavuma abantu tugenza omumaliriza wano ng'ani akaaba mu buvuma nga bo be bavuma twatandika batiisatiisa okukuba abantu tugenza omumaliriza wano ng'ani akaaba mu tukuba nga bo be bakaaba genda mu Nansana olabe omanyiza ndi musajja w'Nansana eyo osonga muwe n'alemu ne wejjuse kimukusonzezzaamu mugamba bugambi mwe mutusibyeko alla ate yagyongeramu omunnyo Kasaya Emiri ekkololo n'abawooninga muvuna n'abantu bange mutuyeka akasajja era nange konsebako nze nakaleeta nga tweyoola jjukira bino biringa bisiyaga bitandike nkukubiraawo nze siyagala kumanya yamba poliisi ekuyambe nsooka kweyamba wano poliisi egenda okujja otutaasa kyekiringera ne ku Skies Diana I take a reference kugamba nga onoga neyazika ekyokumanya nti bannayo obulamu butandikira ku ggwe personal security ekyamusewa kitegedde naye personal security nti nenneeyisaayo embeera ze entambulayo n'ebikolwa byo kyekisooka okuwa security ti omuntu agenda okukola kyakoze nga this either weerwanyeko n'atakikola oba si ekyo bagamba nedda kyabadde kisusse naye omunaafa mu cold blood batuka nga bonna bannange afudde ki noga then where was personal protection oba kategedde nze bwenkubba n'enzuka nenekweka Nansana poliisi tennyinaako buvunaanyizibwa Nansana tenkuuma gwe bw'ononnoonya n'osanga Nansana osobola okunkuba n'onja by'omutwe oba kategedde kiza nze nosooka okunema ekkubba oba nze gwe babba nze nyina okwekuuma baleme kunzi ate ekyo kijja mu normal setting kidda kuba n'ab'amakuba kyo nekkolo gye njaga tugamba abantu osanga omuntu mbwanyiga ekisimu simanyi ku ddirisa ly'emmotoka ne baginyakula poliisi etuyambe ate babikolera mu jjama noga kati gwe mama gundi simanyi gwe omwana gundi alwamaalo nsi maalo sebo kati choga omubbi alina right entwalako essimu yange very good kati gwe njagala ombulire how have you protected yourself kyetugogisomesa aba fe tusooka okwebeereramu bannange
kweno kamunyeji nyakudde yo wedde yimiriddawo ku kkubo yebeera waawo ani asudde gwasudde agijja kyokka bali mu mamoroko wedde abalinawo tebalina amasimu naye gwasudde n'ogijjayo siwagira bubbi naye naffe twebeereremu nina ekintu kyendabye ku makyanga nzija bazaddemu ate amasomero gazzeemu bannange nze neewuunya bazaddemmwe n'okwata omwa booda n'otuula ku piki emabega omwana wo n'omuteeka mu maaso ga booda olowooza omwana eyabaaga kugambye babateekako owa booda omanyi okwekanga mu bwekanzi kati nijjukira ye wa booda yavuga omanyi okwekanga mu omwana n'ayita ku booda n'agwayo eri bino tebiriiko nti booda egudde tebiriiko nti batukoonye ono omwana aba wa kinyumo dina ku booda bwesibye bweti ayiseeko buyisi nekyali era kyali gwe nninnya ate atutuusizza wano era nange nakiraba ekasubi owa booda ye bwe yeekanga emmotoka omwana naago kati ate mukuta ate n'alinnyo omwana naye ng'omuzadde atudde emabega nti akaaba tuula mu maaso ati ayagala awo bannange bino kwebeereramu si luguudo lwe lubi si luguudo lwe lubi si nvuga yembi si nti busiru bwani muzadde kati anti omwana akabya ayagala mu maaso busiru bwa muzadde okufa n'amaziga kyekikulu kyekibuzo kyensosa okubuuza iziti eyabaaga oyo komuteeke mu maaso eyabaaga yowa booda mulimu abazadde ye nga tayagala kukwata ku mwana we omwana we kyagala kye bamuwa kati nze ondaba wanakabira mu maaso ngabateeka mu maaso nze nayo kiwala kyange bakiyita africa nekyamuntuumisa africa mwagala nnyo naye africa nze bwetuuka nga bya serious siseeka akimanyi dadi akuba africa stop crying nja kukuba sirapu full stop waliwo erimu nga mu kubuzibu siteesa na mwana wange bwe mbagenda tutambula naye bwe ntuula ku piki we nga mutuuza come you sit here baby ng'atuula do you want to see things yes nga mukyusa ng'atunula sides bwe tuba tugenda luwanvu tuula kyuka tunula munze I get my baby terikaaba bw'ati omwana ayagala tula afe suka that is a warning ku bazadde nekituza kuba amasomero osanga owa piki asibye obwana 6 emabega mbu bwekutte buna akamu kalina ku kaliyeeri obulala obubiri buli wali mu maaso naye nga tebannabakoona kyetugambye ne bwe yeekanga obwekanzi bano abaana bato akutte busaidi mira so meaning that n'ebintu ebimu naffe tutandika okwebeererangamu bwe kimanyi waliwo n'amasomero nga tegalina vaani gapangisa taxi ku makya zino abaana zinasangako essomero eyo saidize bulenga omanyi nga driver wa taxi yatamidde wategedde naye nga atisa abaana nga 18 olyose kati ate mainansi n'owa taxi oyo gwe bapangisizza n'abasajja abavuga zivaani bayita ba anko b'amasomero abasajja batamiira abo kyokka nga alina abaana n'avuga obwana bw'abaana nabuzeeyo ku 7 8 9 10 olw'okuba bo tebakola evening bavuze vaani kawungeezi essaawa 2 ali mu bbaala anyuka mwenda aba yakagwayo mukalina aliko wangova n'asooka yiwamu akacupa akasigadde mulimu gwe 11 ali ku vaani olwewewule mukuba n'omuyitako ng'alina eriiso yinza okugamba ttungulu ng'ali myufu n'ogabanira omusajja avuga abaana nedda gavumenti mwami Museveni basi vaani bweneegwa last year nagwe nakubira omanyi n'abantu batano bange bangi basomesa nagwe nakubira enansa sijja kumentioninga somero bajja omwana mu vaani dereva n'ateekamu ala kumba omwana ali mabega bamukona ne bamulinnya nga ntya Katonda omwana n'afa ku nansa naawo nedda tutunenya ndi banne twebeereremu eyo nno ate ndio senenki that's a critical advice tubazadde n'abannannyini masomero gwe omwana omuzadde abatuma abaana ba booda mugeruta omwana wange owa booda mwetegereze nnyo n'owa booda bane tubeeremu bwe kiba kisoboka bannange era olwo kati nze nekkolo gye ngamba gwe ssente z'owumano eza booda eza buli lunaku zikyuse kale ozimu asirengamu ebicepere buli lunaku omutwale ku ssomero wasobola otambula oba wosobola omuwerekera namulimu ababooda nga tebavuga bubi nkugambye tekiri kuvuga bubi kiri ku dedikesa ya mwana ono oba okategedde omwana bwe baba abaana nga babiri oba mwana omu kati nze nyina amasomero mangi genda bange wabooda agenda na piikinga omwana nakomawo bwebiri ate ono ayagudde ne maama we bona agudde omu gwe beyeekanze kyokka babadde babiri ku piki ze gambye ono omwana aba wa kinyumo kutuula wali mu maaso bamujja ku ssomero who was the security safety y'omwana ono ane eddagala ababooda beesiba enkoba abebooda beesiba enkoba nga bwamutuuzawo ng'amusiba enkoba ng'azeesibamu eno kakka
kale nga avuga tugwa babiri negambye ne wabaka abajja mu jjibo nga kwekangamu eno si airbag bwaba kali wadde kali batya very good kati otukange kasubi ebitala byafa very good oli ajijeri ona alese nawe wabodo olese ogompira bakangamu katini ogom maaso eno si airbag the logic is not waboda amanyi kuvuga bannange wano kiri omwana tumutuuzizza ku ntambula ki era wa bweba pikike gaitule emabega n'omwana bwaba waboda ng'omwana akuze mwamuteeka emabega omwana atula akwata kijaketi kyewaboda amuleete ewaka n'ensawo ye nino nti airbag ati wano bwe yeekanga omwana akutte anko ja tugende wakasiba nti omusango yagujjeeyo yagamba nti bakolagana ne bannaabwe opposition babawe ku bujulizi ekirala ssente adeetaga miliyoni 5 eza dola nga nazo taziina yamaliriza asabye kooti omusango bagujjeeyo kasiba nti yalina ensonga lwaki aluka President Museveni first and foremost teyalina he wanted to pass time kyakubiri yewe essuubi eritaliiyo ng'amanyi nti bwana agenda simanyi bawero wisha baani bajja kuddukira mbu mwene kasente ateekemu kumbe boy abantu abasinga tebagulinamu interest lulwe emitwalo 3 oli yafuna miliyoni 7 very good yamuddirirwa miliyoni mmeka n'atanyega bwe n'ogendayo nti yali ayagala kulipira mu ssuubi eritaliiyo tu yali ayagala kukola linnya alopa ojo ebyamale mabirizi byaba nawudde nno balina n'omusango mulala gwe bamusingisizza nati yayisa olugaayo mu saabalamuzi male mabirizi bw'otawummule nze ija bw'otawummule male mabirizi ojja tegeera so the logic is tono yabadde yali ayagala kukola linnya yaloopye president simanyi petition ozo bagiyita oba miscellaneous yani petition withdraw number 1 ndoza 2026 election kati bwe yagijjeeyo fe kitulaga bulazi wano waliwo erijja ku kyotasobola just wali yagala kukola linnya kulaga mbu ogenzeyo naye bakutye osuubira okufuna essuubi bajje bakute naye 1 waliwo erizze ku kyotasobola 2 tata w'abaana lwaki waggalirayo banno singa waliwo omulala asobola okugenda oluloopa omusango ogwo kasiba nti n'asookayo okimanyi owokubiri tasobola kuguloopa aba alina paledinga mubega wa kasiba nti oba okategedde kati ye bwe yasookayo aba yaggalirayo wano what was your target wali osuubira n'okukuwa ssente emu kwegali alina kyayagala personally bwe zitaba ssente linnyaga nti yali ayagala kukola erinnya nti ewakabi oba mmwe ku ssente ezigiraagira jjajja amugambe gujjeeyo tomanyi abayinza n'okubanga bamuwadde ejjugulirye maybe osa ate nakyo kisoboka oba oli awo nogawaita tumalira budde kwata kana genda ate yeetaaga mmeka ozeetaaga si wa trillion so the logic is yali yeerize ku kyatasobola era ontwenkinga advice wamma temmala budde kiringa ne wano ku local government na where bw'oba olya nti akalulu kakutte oba mukwano gwange nga gwesendi ewatwaha wogendera muki mu kooti sendi wawe ye bamuyisa batya bannaye bamuba akalulu empale eri empale tekyamutuuka omusipi agwezingiza emirundi 3 naye mukumwasinga n'omujapani omujapani yalina essuubi ddene omanyi omujapani yatuuka nga tebamuwadde kadi NUP n'abula okweyambulira kyakubiri omujapani zinawe feria ate sendi wasi feria because abadde fresh competitor kituufu kati ye si feria incumbent gwe bajjeeyo ye feria era yesendi wajja kuzzaako ekkooti ate anaalya ebyuganda omanyi emiwogo emirumi nnaku nga 2 n'onywa obuugi noddawo n'owuuta ku kigere ky'okukku ate ye muntu wa wansi ku ground yamanyi so the logic is nti gwe gwe baakubya akalulu n'olya nti kakkuttemu teweerijja ku kkooti ne resource entono yakumaliriza nga bakugambye leeta damage zireete nga tozirina kati ate bano tukijje Kasibande nti yerijja ku kyatasobola asubiramu wa kasente asobera okukola erinnya yaswadde busozi bafufe tuseka busesi tumubuuza politikale era wali oggaliddeyo ekyo kisobola tukiteeka wali kuba kino gwerinda bagenda kiddamu ansa siffe nojja mu talk shows ezitambula kyokula bakasookayo kati yali agenda ki banne n'abalemesa ojjukira bya Besigye go forward Mbabazi si yasookayo egwaggwa gutya ne bateekawo ko recommendation kugwa Mbabazi kati nekindi lero soko ojjukire kiri kyesoso okugamba naye ono nga gujja speed mangu nnyo kiki ebyo ebibuzo yalina biddamu kyetugamba we yali looking for Kanamusa wali agala kukola linnya oba kyazitoyi ebuzitoyi oba ejjuguliri ate tinatuuka kwakaawo naawe kenyini n'okakona nti yinza okuba lyatonnyeko tomanya netuga kati ebibuzo birina okuddibwamu ansa because he has to explain ebyo byannyonnyola si ensonga
Yes, to outreach to media zizenja ulonga atubuulira. If you had gone there ngweka mtwale tane $1 jo lyo zagenda vawa mu ntandi kwanga tonna gendayo. They might be excuses ngebira byo wabisiko walinze. Wagaliddeyo banno ne batajja kulopa. Tu nga gwe waliwo yataddeka akako kanna munsawo. No, oyizo kwanga gwe silently scored. But explain to the kyali kikutwala. Sente waliwo subira zijjawo. What was the main core? Kuba gwe wali mu 10. Yali mu mitwalo. Wali mu mitwalo olinga ali mu miliyoni. What was the main core kutwale? Kuba sigama nti bakubira ku main core ya mutwala yali process. Nti process yayitwamu okutegeka akalulu. Yali nfubwe fufululu. Then waliwo butali bwenkanya bungi. Kati ye nga akomekereza saba kooti ekoleki. Ng'agamba kooti esazemu akalulu awo. Then awutatumalira budde. Kiki tugamba nti bw'obanga oyagala yafuna emitwalo 3,13 mu 4 bwe yalopa nga alina $7,994 tokira yamutwala yamusinga $7,707 yamusinga $7,715 abisimenge ono yafuna ena ono yafuna esatu ono afuna $7,794 yamusinga $7,715 mugumu mugumu. Kati ng'ogenda lopa, what was your issue? Process. Nedda gwegenda weba ku ensonga. Bwefufululu. Ebyo byonna byali kambuze mu petition ye yali raising gwegamba concept note ye etandikirawa. Because concept note wogamba the process concept note ye inokubanga etulaga process ne gye yatandikira nti yali infu. Nomination ndoza. Notuga ndi process yali infu ndo obuma ne bugano kola. That's the process. Nembo bana opposition bali bateseza ndi bagenda kumuwa ku DR forms ezenjawulo kwaganye. Kati byo najja bitunyonyo naffe tuyoke tumate lwaki omusango wagujje because okuwa omusango gwo bayita presidential petition giteekayo. It's not kulya binyeebwa. Nebyo byonna biri awo nga bwatu mulinda jatunyonyole andi ava bagezigezo tutandiko tubbirako lwaki bwe tugambira ffe abali ku ground gwe kansala wa Mateo Elijja MPED n'ogenda mu kooti abamu tetugenda wa bujulizi wamma tetwakuba campaign wamma wane polling station zali abamu tebaliiwo okigenda mu ngagwe ne resource noonya zizo n'obujulizi weekuŋŋaanyiriza eyo gwe meya mu Japan woogenderayo asobola okugendayo meya sente zimuluma nga zitwala mu kooti meya mu Japan n'ekintu yayolawo kiyola walina enjola gye yakyola mu kalulu akawedde n'akitwata ali disappointed was incalculated anti manyi bakyali disappointed ensi ezo zagenda mu zi Japan waliwo kati olaba zino ensi z'ebweru zivaluwinga nnyo bameya okusinga n'ababaka ba parliament zekyendaba he miscalculated his time eyakalikyulatinga obudde bwe yali kasibwe Bashir ojula emyaka gy'etaano anti ono alabika yali alowooza ajja kudda kyetugamba miscalculation ye yali alowooza ekitono nnyo ndowooza alina emyaka oba nga 10 kati agenza otuuka wano kimulumye nnyo okuba nga abasajja bamuwaase bwe baba bakubwase emyezi 2-3 ogenda kuddayo gamba Abajapani gwe mmeeyo aliko singa ng'ogyeko ekya personal friendship alina n'obuyambi bungi bwe yafuna obuyambako division eyo nga mmeeya n'atabutuusa awo baŋŋamba alina n'egye yali abaleetedde mbu ambulance ate n'abasaba simanyi $6 million ojja abuuza abasajja ababimanyi n'essente wabona oba omufunyo jja bikunyonnyola $6 million nga zaaki mbu simanyi ate balina ojja upgrading emisolo simanyi interior designing naye nga kubawaata kweyagaliza ne balwana ne sipiika oyo n'aba ne balina byo baalimu bingi byajjayo neyo nga yeefula mbu bya division era ne expert ne bamukuba ne bamujjako ne kakkaadi ko wategedde nga bomanyi nno mbu bajja yitawo namwe mwagudde bino tebikyalimu simanyi omuki omuyaga so kiki tugamba tekimuluma n'omuluma psychologically tagenda kuddamu tuula nabo nga mmeeya w'egindi bakuliko organizing nyongo oli singa babanga balina projects zibadde batandise okwaprovinga for mayor si matovu mayor ogenda zijjayo kiza balinda mayor omulala avewa mayor yenna janga batandika gwe bali very good aveyo muje bayita nansana era matovu bambi twegayiride bobanga oli wa mutima mulungi kwata ne Saamu omutwale ye Jehova tola kiza oli wa mutima mubi tasobola so tukirize ebyo ebyemisango omusajja yabali tagusobola just yabadde ina byagalo scoring otuenti abamu silent ayinza okuba yabiscore alinze naye ku ground ekyo ekyemisango temutagala genda kati ona kyokonyeko ekya Kampala minister okugoba abantu amati ye Kampala wosanga n'owa boda nga alina indicator y'okukyoka nga dda wanuwa ate n'akuvuma n'ebinnyo omuviire yaayitewo ekyo kyekibuga kye twagala oyinnya
taxi e Kampala woti mu ttaaka ng'ogenda Masaka katugeze naye okufuluma awo okutuuka Ekyengera okuva mu paaka okutuuka Ekyengera essaawa 2 ng'eyalinye bodaboda okuva ebweyogerere yasaze dda n'agenda Ekyengera n'alinnya taxi Ekyengera nga yagenze nadde olw'e Masaka naye gwe mukyapalapalanya kyetugamba zifuluma eri ezigenda kwayi ku Ulongo Jani nti ne wano bino byetwekwasa mbu taxi ngirinnye mu paaka ogirinnya mu paaka n'omala essaawa 3 mu paaka ng'okyaliyo kyokka ezo essaawa z'omaze wali badde wakutedde olw'Emityana wootuukira e Busega wano ku laawundi okwata olw'Emityana very good essaawa 2 namba waliwo bannange ekibuga mwosanga adiwo yange eri ku kkubo Seroma adiwo yobaani ng'ali awo ku kkubo nga gutuleera guleeta olubina noteekaawo omutwe ne gubeera mu kkubo batikule ne bawummula ne batikkula bbiya ne dipo za bbiya toziraba emmoloka jam n'obuuza kikinti anti wali batikkula bbiya oba semenoga olaba ekibuga Kampala gwe gulu nabadde nva wano natuuse e Kasubi mu bitala byafa kati awo kukyekawala waliwo abantu bano bantunda bijanjalo buwunga miceere kati akamotoka aganene gajjaago nga baleese emaali ejjudde very good bumanyi nti namaze e Kasubi wokka okutuuka wano ku ttaawo ly'Ekawala wansi essaawa nnamba nga jjaamu ali awo kokka kyokka ekibi mu byo ng'ate lino ery'ennamuŋŋona lyo liggale kuba bali mu ddikola naye nga buli ajja bw'ati natuwa talina walaga ng'ate akuba indicator sooka awete addeyo gy'ava kati oyo najja mu twesibira awo naye mb'oli atikkula omugagga ye yabadde atikkula kati bw'ebyejjoogo tugaa nedda maama Misa Kabanda Teresa wamme ekibuga nga minisita wa Kampala weegatteko Sharifa you remember executive director Mami Sharifa nemwegatte mumukyuse Kampala bano babali mweze baba kubukabuka babuke ne babiganye ebyo bye bakola byonna ffe tubiganye nze mbiganye ngola odimeyo mulonde ne bakansala bange kati n'ekintu kye nagambanga muganda waffe Lukwago nze ku level yange nti bwogamba tetukkiriza amu kuzimba kisaawe ekyo gwe tubuulire what is your alternative or what was your alternative bali mwezo ng'ogamba obiganye ebya boda oba ebya taxi what is your alternative program ya boda zino obuyagala zireka bwezityo tugenda kukuvuma muteringiyo jala tugendeko ebweru w'eggwanga tugenda sooka mu ggwanga erya Libya Saif al-Islam Gaddafi yattiddwa ono okuttibwa kididde taata okufa ne taata okuttibwa 2011 mu 2011 olutalo nga luyinda oba okulwanagana nga kuyinda yakwatibwa nasibwa mpaka 2017 bw'avaayo n'ateekawo momentum ey'ebyobufuzi 2020 Libya negezako okwagala okutegeka akalulu jjukira ebyafa bya Libya tetegekako akalulu kakyanga ezaalibwa kituufu nnyo akalulu nako ne kayiike era yennyini yakayiwa kubanga ye bamugjamu bamudenominatinga nga bagamba nti yasingisibwa emisango ejja naggomola so tasobola agenda ku ballot paper kati omanyi kansuke gambye yakale bamugjamu n'akola petition ng'ababuuza bakijje mu tteeka ki eri mugaana kati yali ne bamuganga alina otwala ekiwandiiko kye ku kkooti leyali akitwala ku kkooti abalwanyi ba General Alifa Afutali bayiwa amajeri gasalako kkooti emmundu eyali awo Sharifu n'adduka ne petition tebaagikola so nyalutandikire wano olowooza kiki ekyaviiriddeko mutabani wa Gaddafi ono okuttibwa ekyaviiriddeko amanyi bingi nnyo era abatta kitaawe wadde basobola kumula nga tebannamutta be baamusse si bannansi ba Libya abasajja abazungu baali bapangisa ebinja 7 nga byonna binoonya biri ku famire ya Gaddafi ne waliita emyaka 2 bali batta kyekinga kye baakolera Saddam Hussein bonna abaana n'abazzukulu balina okuttibwa what come May kyebateeka ku ya Gaddafi balina okubatta bonna naye ng'abatta be bapapa Lukuta Fauza Siniika bali abatulembe bannannyini nsi Gaddafi byali alaga kati mukyalina bye mutugamba abo basse mutabani wa Gaddafi ono amanyi bingi oyo omwana yatambuzanga ssente za taata we waakulidde nga bano ba Silvio Berlusconi ba Nicolas Sarkozy nga bonna yabakwasa yabawa ssente account nga yazimanyi Treasury ya Libya yabadde akyamanyi bwe yali eyimire baani abaagibba yamanyi ani tubadde tubanjani nga either bannansi ba Libya oba ffe nga famire ya Gaddafi yamanyi baani abaaluka oluko olwaddala olwatataata weera lwaki baamutta not because of ebye Libya baali balina abadde amanyi bingi kyekyasiza mutabani wa Gaddafi ensonga lwaki amasobola okugiranga naye oyo
ake bali abaana basatu bali bana ne kubulako omu oyo Sharif Ali Islam abadde amanyi bingi labangu tokuba mutanga Mutasi Gaddafi yafana taatawe wano lwe batatawe naye bamutoye naye yali mulala kuba yate yawambako ne taatawe tata yali agenze mu Europe eyo so nagamba nze gwanga ndi wambye nze president bakubira Gaddafi ne bamugamba Mutasi ayirangidde kuba yagatate mumalira budde nammu nabijjako naddayo kati bagamba Mutasi ajja yaduka emisine paka Egypt tata nakoma namuzonywa kaka yabera kumpi myaka ngeji namana namuzonywa kati oyo naye yali mulalamu nowo okusatu mitanga Hannibal Gaddafi Hannibal bamutireyo Benghazi lutalonga lwaka yeba bagamba yakwatanga enyonyi zalingamu amazzi agoocha nalumba oyo naye yali mulalo atenga naye amanyi bingi atenga twendi commando kati nowo okulamita Aisha Gaddafi muwala eyawoleza Saddam Hussein nga bamututte muko abazungu tebamwagala bamugobya ne mu Algeria soka kuddukira Algeria nabagamba abasetaata mmwe bali benkwe mmwe mwamaze omutaka tumanyiso okulya ebicepere gavumenti yali yenega va wano n'atema n'agenda ali mu Oman ne maama we naye oyo bamutya naye bamwagalira ddala abo abaana baali bana babi abasatu babatta kati bana abasigaddewo kwaliko n'omulala naye ye yali soja bamitanga Kamisi bamubulangamu Kamisi brigade oye actually alwane Benghazi ave Benghazi ajje Tripoli okuyamba ku kibinje kiri tubamutirawo mu lutabaalo naye naafa kati asigaza ko bayita Muhammad Gaddafi omukulu oyo yali nga mu telecommunication yatuletanga ya fashining nga Uganda Telecom ya wano gwe yali yakwasa batu atwagala kukola network mu Africa kati Muhammad Gaddafi yalina okukola network ya Africa network ngobere Uganda ne kubiro we South Africa nga babere Chicago na kubiro we Mississippi we Miso network lwatu no gisi na Gaddafi yali mu buddo yali akozere Voice of Africa nga agisize mu South Africa so nanga kibabula ko kola kola common frequency ene yafe ye Uganda Voice of Africa yali supposed by that man nga kyayagala buli nsebere ne station ibwezityo eziri prominent bwetuma ntukiriziga tokena bena uniform mulongoti nga fena tuwereza kimu Voice of Africa nga babere natulimba BBC nga tuwereze Voice edowosi ya Africa fena Africa wine nenga mutabani gas oye yali mu technology kwa yali Muhammad yali asinga kutegera technology ano wamula mita Sadi Gaddafi yali wa matanta kusamba mpira aliko mu Juventus eyo musabi naye yawangangu kakyo ayinza okuba ali Lebanon yali yazala abaana 8 kati wakafaako bana tebaliiwo naye ono ekyamusiza amanyi bingi baali bamuyiga n'ekiralo y'omwana abadde azzemu okukwata Libya abadde alina abamulwanyisa abazungu specifically tebamwagala n'omusajja gwe bayita General Alifa Aftali awali tayagala mwana oyo Aftali yali General mu majega the 13 cops abawamba King Idris abakulemberwa Gaddafi King Idris yaliko jja wa Gaddafi ne General Aftali yaliko kwaba abasatu abawamba ne Gaddafi 17 abawamba ne Gaddafi beba mukubajja ne Gaddafi ne babeera mufuna obutakanya nadduka natandika ko n'obuyekera Gaddafi namba naddukira ddala yakoma uli sentire nga bitabuse nawambe Benghazi era nga akozesebwa abo abasajja kati ate naye alina mutabani we Junior mutabani wo Aftali gwaguruminga akikwate naye akimanya batasobola kikwata nga Saifu alla ye Sharifu wa munda abimanyi oyo era abaddamu kyekiri kyejogedde ne yamulemesa n'okugenda otwala petition emukkiriza okwesimbawo nga president wa Libya General Aftali n'awamba kooti kumpi omwezi nga mulamba n'ayiwa mukimanyi n'abiyiwa General Aftali lwaki nti naye badde fireti yono lwa nsonga abadde akimanyi sisobola kubaako kyenkola ng'ono omwana waali ne twogera ku bali abazungu abadde bakimanyi nti ono yamanyi buli kimu era bwakwata sobola n'otukola buli kyali kuba buli kimu akimanyi kati ne wabawo ne bali abaalyanga taata mu ngalo yaboogerako Sharifu bw'asoma n'akolaga n'ateekawo netwaka y'abasajja eyo ebweru yakomawo n'aleeta taata we idea lwaki tukyusa mutuyita kwegamba system gituyita liberal system ng'ebintu tugenda tubikyusa mpola tufuke ba moderate tutekewo democracy ye agano kiyita democracy kuba yali akimanyi kigambo democracy abakinnyonnyola taata we mu ntandikwa baakimutamya nga tayagala awulira ekigambo democracy kati nga ye abireeta mu sitayiro ndala tufuke ba moderate ebintu emutandika otutambula nabyo ng'okulonda ku local government eyo nga bulaba Cuba Fidel Castro abantu ebagiregire atujuke kusobola okutwala abaana baffe abamu ne bagenda basoma ku mbeera ziri kuba ebimu yali yabigala sobola okuzzaawo enkolagana wakati wa Libya
ne Bungereza biki kati waliwo abaagaana abali mu government ya Gaddafi bagamba uyu mwana tatuleetera wano taleeta ffe tuli kweki Gaddafi tova ku main bwe lwacha ne lumuyine bamuyiwa nga lwakatandika Gaddafi adduka abamu ne badduka ne begatta Sharifu yaboogera agamba abali b'enkuba nagamba taata wange tukyuse system mwagaana naye abasinga mwenna mwe mumudduseeko muyimba Gaddafi masigo bye bye Gaddafi see you Gaddafi bye bakola Algeria omujjukira Ben Ali sorewa Tunisia nti bajiwo omuliro wano nga balya Sharifu nabagamba mwe babi kyokka bamalo yiwa Gaddafi be bakomawo ne batuule Tripoli nga bamaze yiwa Gaddafi era yedde iba Prime Minister afugire Tripoli ng'aganze kuba ye yamusonyiwa n'omusonyiwa balina omusango gwe baali bavunanye mutawani wa Gaddafi omu baamusibako ko Prime Minister n'asonyiwa ko ku mutawani wa Gaddafi omu gwe baali basibye owali bya n'ava ne mu Libya n'agenda ndowooza oba yo yali Lebanon the logic nti ye Prime Minister nga yedde iba akola sina buzibu twagala kyusa naye waliwo ate abakikutte kati abagiwa omuli okudde iba emisango egiruwo oba nabo balina emisango takkirizibwa kwesimbawo be baali mu ngalo za Gaddafi nga bamulyamu nga bamugamba n'omwana byaleeta nakati babaddenga oba nga bapulaninga omwana oyo mutta kyega basukamu emisana politics obutwa bino ebyokugaba obutwa bibagaba obutwa oleko kyali bamitanga Mustafa Abdul Jalil be batandika struggle ye Libya ng'abeera ne Nicolas Sarkozy obutayi nga nnyonyi landinge ne Jalil Gaddafi yagwa emyezi ng'egi bamuwa kato yasibira Belgium tetudanga mu muli oba yawona oba yafattiri yamanyi oyo n'avaawo kati waliwo bana abala bye bye Gaddafi naye nga babadde bamulyamu sebo bo baakomawo anti yali minister wakino mu government ya Gaddafi anti yali commissioner mu kino be bakutte government kati abo nga Gaddafi era yagaana n'okudde Tripoli n'agamba abenkwe bali awo ono Saifu yagaana okudde yagaana agamba abenkwe bali awo n'agenda Zintani Zintani ine bitundu bijirire gye babazaala siriti kati obuzibu abayaye bamukwata yaba yaye mbu bangamba bugami yaba gamanze nina buli kyemwetaaga Libya ate nga bakkiriza ono omwana Saifu abagamanze buli kyemwetaaga nze nkiyina buli kyemwagala Libya naye mwagala ssente one amare abasajja ekise batamanyi gye ziri nganze mmanyi walina ebyokulwanyisa mutakkiriza nabaga mmwe kiki kyekibalwanya omanya abasajja okusala endalingo mene ne bamutane bamugala tukutadde ne security tugenda kuwa n'abamwe abali bamukutate ne bayingira mu kibinja kye abamu nga bakkiriza nedde tuwa kyakukizza on board olwo omwana yabiina ati kati betwetaaga okukyusa ate nga ye abalaga siri taata nze ni moderate nze nsobola okutambula tulina bye tugenda okukola ekyosanze tusugana tukikwata tujja nakuleka abantu balonde basalengawo ebisinga boya abasajja abadde bakkiriza naye gayi waliwo bali bamulya mu ngalo Tripoli nga tebamwagala nega wali batabani ba aftali abalaga ne batabani boli atalabika fa papa lukuta fauza sinike yayi wa Libya nga naye alina amapesa ge gabala ono omwana yatumanyiko kuba ne sente gabe yaleetanga mu Bulaya akaunti za Sarkozy nga ono yabimanyi Gaddafi oyo munnamawulire yava ku Ali Jazeera mbu agenze kulaba Gaddafi n'atuuka ne bamugamba president gyali abadde alina byamaliza president we yajja namugamba what is it they want to talk naga yono munamule gwangayire naga yogera ne Sharifu n'agenda segeza omwana yali amwesiga nnyo ng'amanyi bingi gwe tekibuzo kyogenda kubuuza nze oyo omwana nga takimanyi so byayogera ye standi yange yali talina kifo mu gavumenti nga alina amanyi agenga ne prime minister wa Libya simanyi naye obuyinza ebintu bye yakolanga mu mirimu nga talina kifo naye nga ize delegate basobola omusindika genda otese Libya kino tata akusindisa kuba ndaba yakola PhD mu London School of Economics oyo yaleeta idea ya Israel Pact yagamba Israel ne Palestine balwana lwaki tukize bondi tukwane gamanga gombi ne gabira Israel ne Palestine aye Israel Pact tujifule tusaininge wendagano bombi baberewo bali ba papa lukuta juga bagala kujjawo Palestine oli tata bali bamuvuna ne byalo kabiru simanya yabye ennyonyi ne muntesa kanyaza lo kabiru yasindika mutabano era yamutesezanga je byaggwera nakkiriza nti kale wadde mubitaddewo ngenda sasula bonna abali abafiru however ono omwana ebyo nabaddenga abimanyi ngasono kugawano mwamu tane kino gundi yakikola bali bamino mujja awe ba number 1 ne kuddako ekigali kya after ekyagala obuyinza ne kudeko ne bamulya mu ngalo bakimanyi nakwata obuyinza ga okimanyi tata yakuwa sente west nga gwe minister watching where are you
basiza ku kikowe nga bamunyize ze bangamba nako simanyo bakituvo ne ngamba ati wona abali mu government ya jajja nga batya MK kwata obuyinza unakwata kubanga ayina bingi byamanyi ate bangamba ebye sibya tikine ensonga ayi ebye biyina ensonga ebye biyina gamba nogu ayira muwozi sibya gamba nogu siyawoza mbuka nkubira omunene wawe ebya ngamba gwe to ngamba gamba oli ngamba gwe gogo bawa sente kane Sharif bakimanyi bawaddenga bakimanyi yo najja wano agenda kwa gwe sigo wakola kino nemuvumiriza nga musinde se kyamusiza specifically omutaba damanyi bingi atenga limelight gwanga wadazzemo dikwata nga threat yekomyo kwabo so mu bufuzi abaddeko no tusanyalaze mu bantu babo tusanyalaze masanyalaze manja wadazzemo yafuna amasanyalaze kugambe wadde yafuna amasanyalaze dala nga bagamba kulonda asobola okukawangula nga bekuddamu kwetereza kulwana gambe wadde yaddamu likurutinga oyo omujama ngaine kigali bayine engeri gye bamuseemu silently mu cold blood ne mu bazi bullet bagenda ati bamuse bamukuye kamera zake zona ate nezivaako nenga awulira agabbina agayayi gamaze okutta omuntu ate gatumanyira neribi esobola okutereera ate genda tenagawo kyedaga emyaka aga okufuna mu kubuweerero si kutereera wabula okufuna ku yakifugana mweme decades nnya ze yabafuga ze beetaaga osooka okunywa ku mazzi ate we bazannya bajja beera bwe batyo eyo Sudan yatandikanga ebyokusaaga myaka gyensanvu gyenkaaga sausi nerwana yeekutulako yatereera nakati kozo kimanyi wali abaana n'abazzukulu nga babaddemu eyo Sudan nga talabanga ku mirembe agirabye kati recently wala atenga nayo gyalunguuba kitugamba ne wali ku ground nti you people Libya ne so twala emyaka ngaaga kulasi ne muzala abaana n'abazungu nga balaba Libya yammwe batwacha abazungu bafiira wezo okutereza eggwanga lya Libya ndaba UN yetula buli kaseera tewerimba ate tolimba abalabi tebatereza Libya zennaga tebatula kuterereza kutegekera ffe batula kweterekera tekera era batula kuongera kugabana kafutani akyakatwala kagasi kano kani ani akwesaba n'abasajja abumbajeewo ebyo bali mu kuongera tubba tutya kubba buli lunaku olugenda tebatula kutereza Libya batula kuongera kunyunyuta that's all kyekiriko batudde ku nsonga za Kongo ani agali batula kuteeseza Kongo batula kuongera kwegabe naku zino goro ditacha ani abakopa waffe gondi vawano abayekera abafani abalwanyisa gwanumbye wange batula mu interests zaabwe so benyini bakwatana sente ne bazuwa abayekera kyekiri Libya bye bateeka mu sente ezo zonna be bakola ebyo byonna government bagigalira wano after ne bamuleka yeri nawa ne baleka yeri kyenyeji wali ababba after ne bagatunda ku black market government erina beegawa kuba bagagala ole government jeta kyatuka ko mnayi mbo wali abayegala kumba basajja bo bawambayo enyonyi zijja ne zinuna bununyi zidduka basoka ne bakubira ka map nga bakola gambo Africa ntono no singa Europe kale bakubira ka Uganda ka Libya nga katono no singa Bungereza chokanga nene singa ne Bungereza n'amafuta geeyina gavuluja kati bajja genda banu n'amafuta gago ibambi ka Libya golabanga akalo kumbe bayine lije bali jotalowooza na kondi amafuta jegali bakubale bagala oil reserves za Libya ni azirina America zo gano no oil reserve kye bakola Venezuela tebyasirika mumbu oil reserve ani azirina galagawe sawa zino galagawa koloza batuddawo bagala babulabi bannange ani ayina oil reserve nga baali ba stocking amafuta ani azirine sawa zino baba nasi beryankuta bo beryankuta kitubuza ne ya Venezuela ani agirine sa era gage baali baterese basimie gebaddenga batula kusimanya agamedi ani sawa zino abba mu myaka aga so kati bamusemani yabadde obstacle nene na yenze kyembuuza ensonga ya Gaddafi eyo kanjiwunzike bwenti ze nina okukkiriza nti omanyi kweta sitani oba muwulira mbusitani si mbustani nawe okkiriza mbusitani gyali sitani gyali nga yavaawa era gye yava muggulu bwe bagamba mbayawukana ne Katonda kati kambuuza ani yamukema kuba yali ttaano wa Katonda nga batugamba kati ye ani yamukema ayakema sitani yakema oyo gwe muyita sitani kuba tugamba yali kyaliwooli bwera nga muweerezaawe era nga mukwano gwe nnyo very good kati ne baawula kati ani ye yakema oyo kibanda oyo ani yamukema ye afuke sitani okufuuka sitaani oba otegedde kibuuzo ekyo kitegeeza sitaani taliiyo wabula gwe wakola ekibi mu kukkiriza ku gwafuuka sitaani nkubuuzizza oli kibanda gwe twekwasa ani yamukema kireza buli akera nafuna endowooza eri against endowooza ey'ekibi evil
ye sitaani. Wenkubuuliza ani sitaani w'ensi bw'oba otuya ebintu ebikolebwa mu mawanga Libya, Pakistan, simanyi ani sitaani w'ensi nyini ndwadde nyini temu nyini ani sitaani oba otegedde ekibuuzo bw'abanga sitaani atuddewo ani gw'atali kikola yoba bayiwa Libya Uganda ani sitaani oli ku Museveni Bobi Wine Kyagulanyi Muhoozi gwani sitaani tujja kukola program nga twogera ku bulabe bw'omuzungu byokka si bino eby'e Uganda muzungu yekka ani sitaani omukozi w'endwadde omutemu buli kimu natta eyajja okutta okubba n'okuzikiriza mumbuulire kikyatabbye nga n'obuwangwa bwe yabubba kati njala tugende ku ndagaano eno eya nuclear yaweddeko yaggwako ku Lwakuna nno yali ya mawanga amawanga okusinga yali ekwata amawanga abiri Russia n'Amerika nga endagaano eyo gana amalala egoogerako obutakkirizibwa kuddamu kukola nuclear weapons zisukka 1,000 naye bano ababiri bo baali bazisussa kuba Russia alina ndoza kakaaga Amerika alina 5 Russia yasinga 5,500 sorry 15 oli alina akakaaga kati endagaano yali esooka kukwata bba ababiri tetutuuka ku eno level ate tetumukuba bano abala tetukkiriza batuuke ku level ya 1,000 abalina already abatalina tetukkiriza abantu kumukola kati endagaano yaweddeko wano wetubuuliza ani agenda okugamba kwani ku nsonga ya nuclear twakyogerako mu programu eyaggwa nti ono omuyaye Trump okuyiwa UN abanga jeewo olutino mwabadde akwatira ku bantu bali boogerezeganya era waliwo mu comment yaddamu mbwe endagaano ya nuclear yo yakolebwa yaggwa nedda yaweddeko on'omukwatirako wa era n'endagaano mugenda gikolerako wa ne UN ekyaliwo kati bana bagiyita START Strategic Arms Reduction Treaty ngeke tubikendeeze tetusukka bino tetusukka wano naye ensi ziri mwenda ezina tebaagala kwegatteko ndala Russia, America, France, UK, China, North Korea, Pakistan, India ne Israel tebagala kwegattako ndala kati eyo omuzungu endagaano gye yaleeta ng'ebadde ekwata yaweddeko ne tubuuza ki ekiddako Trump making America great Trump ogenda suula America kuba kyagaanyi ojjoogerako when it ends we shall see the situation bwatyo weggwako tujalaba ekinaabeerawo nawulidde mbu alina akatambi katadde ku mukutu gwe bagita Truth Social ndowooza yagutandika oluvannyuma lw'ofuna obutakkaanya n'aba X ne Facebook bamuzoganya nga gulaga nti Obama ne mukyala we nga gubalaganga enkima ngagezaako kusosola mu mawanga naye ndowooza kyamwokyezza n'agujayo naye n'abali mu America era bagamba nti Trump obuzibu obulala bw'ataddewo bwe bwa okwagala okufuna ekisanja ekyokusatu kyokka ate kyonsa ayagala kifuna violently kuba tali mukolera America but asokyusa ssemateeka wa America munnange ssemateeka bw'abakkiriza omukyusa akyusibwa akkiriza naye balina bwe balina okuyita balina obuwairo mu balina okuyita nga bungi nnyo nga bukola oba kisinziira ku baana abafuga America ng'ogyeko pulezidenti wa America waliwo bali abatula eri mu bodi nagamba gye bayita snap election nti omukulembeze wa America ne Obama baali baagala nti omukulembeze wa America bw'akola mbu obulungi batula Congress etuula ne Senate ne bamwongezaayo kebbanga emyaka gye abantu tebaddayo kulonda eri waggulu be batuula ne bamwongerayo gye bayita snap election lwaki bagita snap election ate abantu nga tebaddayo ante muzzeeyo kabanga kamyanso kwegasi ffenna tuddeyo mu gen election kano just kyabatono muyiseewo pya tugende tunyuke so kati bw'abanga Trump waliwo abo abatula mu boardroom yaabwe abaagala bayinza omuwa snap election Trump nanyuka naye gwe kyolina okumanya endagaano yaweddeko naffe tubuuza kyekiddako abasajja baaganye ogitunule ne Trump ne Putin naye asirise yabagambye mbufu ya urede okukola kyonna kye twetaaga Putin tuli ready okukola ffenna kye twetaaga nga tewali atukubye ku mukono Russia, China ne bayingiza n'ebyokulwanyisa South mu Iran Russia yennyini bangambye yayongedde nuclear trigger yazongedde omuyayi wa Belarus aliwo ono gundi Lukashenko Thomas Lukashenko yamwongedde bangamba mweno ku crisis ya Ukraine yasimbayo nuclear warheads kati banga yamwongedde mbu Twitter bwe yaggwako
bunasindika ba agent babade kuba batuteyo trigger ndala kati yetegekera ki yajnyawo bajja kweyokya bwe baba ne beeyokya ate tubagambe ekibonna basajja abakulu ku kyalo mitwe gyejo nze kyendaba ku Putin ayinza obutakkiriza bino bya Trump kumujooga afazali tukifiirwa nze nange baga singa mbanzi nogezo omumanyiira tukyokya nze ni mubi okumanya ndi mubi ojjukira Gaddafi yayo kyekisayi ky'ennyonyi nga bamulumbye waliwo ekisayi ky'ennyonyi kyakwata omuyo kyonna n'ekijja abasajja baayo kyekisaawo 2011 Gaddafi yabagamba nina ebizimbe ebiri wattaka kisobola obbitega bbomu yonna libintu gireka ku ttaka okitegedde ekintu ekyo President Museveni kyava yagamba nti bwe bakubira Jacob Zuma nga yakulira African Union aga nti ye option gye yayina ku Tripoli kugifuula Stalingrad kukuba buli ayi in fact kubuza kyakulya na kyakunywa abayingira ekibuga Tripoli omuntu ekabe bomuzi buli kimu kiveeyo fala iranze mbakubanga nze Gaddafi ngenda kuokya Libya njireke ku ttaka nga yonna ngisibye bomu airport zonna nzokye ebibuga mbyoki ati nze naawe gwegwe anti otunulira abantu bana batabimanyi nze naawe gwegwe kyegambye ate bw'aba Putin America togenda kuloza bugenda kukuba omuzinga guveewo mbo basimanyi gwa nuclear bagonna warhead ejjeto nye mu Russia ye omusajja asirike ono si Maduro ne Trump jukira olutalo lwa Ukraine lwatandika yagamba nti ekizibu America kye yafuna okufuna president omukadde obudde obwo yali Joe Biden naga nti singa yali omukulembeze Russia teyali gimaliza weeks bit ezaliweze nga ebyo byakwogera ku Russia kulembeze tubadde nga twogera ku bano Russia beekuuma Syria ne bamusula kuba Russia mbwe emukuuma ne basula simanyi Maduro nedda kale kituufu obasudde ate nasholoza yogena mukolanga bali kyegamba nti ate ye n'ebirala yalinga baago oli gwe nkugambyeko nti woogeza n'oyo ky'omuzinga gumu mu bantu be si Libya eri Russia si Iraq gye mwasulanga ennyonyi z'okyabantu ne mubayita collateral damage yo Russia gisulosulo omuzinga mugubesi kati nga badde bakola emmeri n'etula ku Mediterranean Sea n'ekuba emizinga mu Tripoli wallahi n'ettana abaana anti bamala kubala nti tusobola okufunawo abasobola okukosebwa ababadde bafa abo si bantu baffe kuba kuba si babo mbokuba mbu gavumenti yange egende oyo kyezza abantu bange goloza Russia ejjoga alisobola odikkiriza tasobola Russia tasobola kitegeeza either ojja kuleeta amalamu eyo kye Trump oba sekyo mwerimbe bimwogera bigambo naye temugenda kulumba Russia n'olunaku n'olu Russia yote basobola bakimanyi nti eyina amaanyi ate jatwala Ukraine nga mwatutte Venezuela ndowooza kya Ukraine kiyinza okulindako ejagitwala nigiba myaka 2 kasita yeddiza Georgia nemukuba Georgia kyogamba Georgia nayo yali alesa mampaati yaleeta amalalo oyo gwolaba bakuba Georgia okuwummuza omutwe amutering you ne Chechini yeyo gyolaba bakuba Chechini yanga taata wono kyali agifuga lwakwa mweba bita Karidrov taata we yali mulwanyi president yaliko ne yecha bakuba Chechini ne bajjako ne president yaliko ne bateka taata wono kifule taata naafuga n'awani mutawoni katundawo yagawa fe tukiriza mu Russia taata tulina kye tugamba Chechini yalegezaako okuleta Allah nga yega afuna basiramu tetugenda kukkiriza bakuba Chechini ne bakuba Georgia eyo ne vunna mzee tukkiriza bagenda kuba Ukraine ate otumanya ebintu bibi era kasola sabo obulamu ne Poland bajja jirumba ebbanga lyonna Poland naye yali member wa Soviet Union muleke yewanika ina kaki ati member wa NATO ate NATO yulika buli kaseera all members are also attacked NATO yulika buli kaseera NATO agwa ekyo si kyakakati abavuma bavume naye Gambia ino maliza nga atutte Ukraine naye ne Poland ali kirumba teeka waabi ne bwali basi Putin kyogamba Russia ino okwesasuza ku buli nsi yali mu Soviet Union eteeterana kati before kwesasuza ku nsi zali mu Soviet naye yigina okwesasuza ku buli muntu eyaliko mu kusola Soviet Union kiza n'ensi zonna ezaato ne zidesigninga NATO zirina okiwulya kafazali economically ezimu ajja ziyuza ozani agoba Bufalansa mu West Africa wagina ya mulasha ye mufumu wa Mufaransa vawagi buli yaliko mu kusuula Soviet Union Russia mwina kuyitirisiti bangamba mu lukubo muzimu ku nkubezigana mu ofisi ya Putin wansi basigawo flaga ya America
bamubuuza naye logic ali mu kino nagamba lunaku bwe mba nyingira office n'ogifuluma nino mmanyi omulabe nga nyingira office n'ofuluma n'okujjukira ng'omulabe wa Russia buli lunaku America because America ye design omukulu owa NATO NATO yuza mu Soviet Union era bagamba mumuko asobize mu kubuuza bye bamubuuza n'abiddamu ekyo kya America kya NATO kya America kyaliko nti ani mulabe wa Russia n'agamba president yali amubuuza n'amugamba ye America ye mulabe wa Russia kale wonna baga tugenda koma wano leero wonna bado sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwa leero tugenda koma wano tujja kutandikira olunaku naye tutambula ne Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School essomero lisangibwa ekibajjwe Degeya mu bitundu biri eby'Ebombo lina abasomesa abatendeke environment nungi esomesa omwana osoma bulungi abaana abalya bulungi abaana basoma bulungi eddwaliro weri kusomero ne computer lab weri kusomero ebisale bijja mu bulinsawo ya muzadde abaana ku kibiina ekyomusanvu essomero lina center number eya UNEB ne center number ey'eddiini ogenda bakubira ku namba zino wammanga 700-808-882 ne 0786 0 593 akuume